tosubwa ekiddako ku Bukedde TV ekiddako ku Bukedde TV nemba kuleranga n'obulango bwabwe bwa Bukedde olupapula bino bye bikulu ebifulumidde mu papula lwa Bukedde akakodyo akahitingisa Bukedde just kubeera nti kintu ekyali kyetaagibwa ekitaaliwo mu kadde ako tosobola kuŋŋamba nti generations and generations zikulidde mu bibanda nga zigenda okulaba firimu za Jingo noga nti bw'oteeka firimu ya Jingo ku TV tebaagirabe nga tonnabakola kintu kyonna oba TV station olina okusooka n'omanya kiki ekibulawo mu bantu TV ezimu zigenda ne kumpewo naye nga tezinaba kubeera ready kugenda kumpewo bajja mu mulimu guno nga tebategedde kituufu kyakola naye tosobola gamba nti olwokuba olina obulango bungi nnyo nnyo bwonna n'obupakira mu kintu kyekimu gw'olina TV gw'olina amagezi mangi mu TV naye ojja genda ku TV omuntu omugambe mbadde ku Bukedde emyaka 10 ng'ekyo takirabamu na value olwokuba Bukedde yatandika n'enfuuka y'akabi kirabika bw'ogenda ku mpewo naawe osobola okukikuba bw'otandika okwogera ezirina omulamwa tezisukka na 5 mu Uganda yes naye nga ndowooza TV kati eziri ku mpewo zituuka oba teziratera kuyingira 10 abalungi abatulaba amannya gange nze Firo Mwesigwa bali spellinga PHILOMWESIGWA Firo Mwesigwa ndi motivational speaker. Firo Mwesigwa yani Firo Mwesigwa mu bimpimpi Firo Mwesigwa is a media personality mbadde mu media industry okumala ebbanga ngenda kwogerako ntono nnyo kuba sigenda kuzi for instance nyingi naye okusingira ddala katubale kale emyaka gya Bukedde 10 years giri certified ne certificate baagimpa sebo 10 years certified ng'obakolera ki Bukedde eyo twagitandika basically kutandikira ddala kati bakasooka tukole ki omukulu Kabushenga mwanyo credit kubanga yatuyita nga tuli bavubuka bato gye twaveeyo ku media stations endala eyo nga tuli batono twalindoza abantu nga bana natu trusting anaga munkolere TV kuba mwe mumanye ebyaki ebya TV ze munsabe buli kye mukola ki so ne tufuna omukisa okubeera nti Bukedde yatandika tutaga firimu bintu no byali byakusaagiriza ne shiro oyo n'aleeta mix ze abaana b'entraininga tize nkutraininga practically nti bw'oba oyagala kubeera TV presenter jangu nkuteerewo kamera tandika okupracticinga wosobezaamu gamba kino bakikola bwe bati ne bwe bati ebiseera ebisinga tuba twegomba nnyo ebintu bino omuntu akulaba Faruku eyo n'akwegomba ku channel Faruku oba yazaalibwa amanyi ebyokupresentinga naye nga tamanyi nti olina emikono gye wakola ki gye wayitamu tamanyi nti Firo ayinako yakugamba n'otereezangamu tamanyi nti Firo yakubiranga essimu naga Faruku yanguwa mu meeting twagala kutereeza programu yaffe etambule bulungi nti wabeerayo brains behind wabaawo ebintu bingi byokola kibyojyoyiga yes ng'ogizeeko oggyeko okuyitamu naawe kennyini oteekayo nnyo ebirowoozo kuba amagezi ogalaba Faruku amagezi mu nsi mwegalira abantu boogera ebintu eby'amagezi naye kikwewuunyisa bwe tuba nga tugoba kirooto oba tugambe twagala kubeera ba TV presenter abaakabi olowooza lwaki baba batono n'obala Faruku Namulindwa Nampijja nga be baliwo naye nga miliyoni ne miliyoni ziri eyo zaagala mwatandika Bukedde kati nga tutandika Bukedde TV nzijukira nali nze waliwo omwami omulala kati saawa zino naye mwali mu New Vision bamuyita Max Adi Max Adi yali production mu production eno gye tukolera obulanga manyi ba producer bamanyi ba music manyi naye ne radio stations zibeera ne producer abeera eno mu kufumba obulanga eyo biki kati yali akwasaganya nnyo ebintu bino naye Max Adi ye muntu asookera ddala okugenda okugula ebyuma bya Bukedde TV yes omutegedde kati Max ajja n'ansanga ku top TV ebiseera byo nali ku top TV nga tulaga Nigeria bwe yabeera popular nnyo for Nigeria kati Max najja n'aŋŋamba tugenda kukola TV naye ninagula byuma kinaki kati ne mukwata ne mutwala mu bya top by then nembimulaga ne mugamba waliwo ekyo mixer biki n'abiwandiika yes kati naddayo ne bamuwa sente n'agenda e Dubai ye yasooka okugula ebyuma bya Bukedde TV ebyasookera ddala tubireeta kati awo olugendo olwo luwanvu ndaddu tematemamu just tutuuke mangu wano ku Kinyuzi kati awo ne tujja obviously bwe yaleeta ebyuma n'ampita era yakola introduction yange ndowooza ewa Kabushenga ne bampita ne kati engeri gwe obimanyi era tutandikire ddala wano tukole ne tukola ne Solomon Semakula solo esaawa zino ye manager wa KBS yes era naye ne tuvaayo ku top ne tuyingira Solo naye yali ku top yes ne muva ku top twabeera ddala bbanga ddene ne Solo era ne tuyingira Bukedde ne tutandika TV kuba eri ku top twali tukola ku radio ne ku TV yes kati ne tujja wano experience gye twafuna eri tutandika obbawo amagezi ekirungi omukisa gwe twafuna nti twasanga omukulu Kabushenga
by then yali CEO ngali recipient nga ngali ali willing justinga mangu n'embeera bomugamba ekintu akuwa amaanyi akwe offer kuba ffe tetuwajja tebaatuleeta nti tuli ba expert tuvudde oba Italy batuvudde mu America just yatuyitanga my boys my boys aliseba boys be naye abatrust nze n'agamba mukole ekintu munaye Katonda n'atuwa omukisa mu myaka nga 3 ogenda okulaba Bukedde efuuse okitegeera n'ekikuba kugenda okweza emyaka 5 n'ekikubye kituufu biki bye wali okola kakati TV ndowooza era katujja gendera mu kusomesa yes TV ebeera n'abantu be bayita ba producer ba breaking down wabeerawo ba technical producer kati nga TV yali etandika ebifo bino byonna ebintu byonna ebisinga baali tebabimanyi ge mazima matuufu nga gwe olina ogamba omuntu twetaaga ba producer twetaaga ba editors twetaaga ba camera person okitegeera kati omuntu ajja mu TV bw'ati nga bakulese nga camera person naye omaliriza ofulumye nga producer example eri living nnyo ddala ku ggwe kakati bwe twatandikira nkusomedde wali twatandika na byuma okitegeera kati bwe baleeta ebyuma of course mulina obinstallinga kati awo otandika nga technical producer ne tuinstallinga ebyuma ne biggwa kati TV eri kumpewo kiwedde kati bwe kimala okuggwa tuconcentrating ate ku content kati tugenda kudda ku content kiki tulage ki okiwulira kati awo tuba ne ba producer okitegeera kati ba producer bajja ne ba draftinga programs nga bwe zigenda okubeera of course as a organized company bo batuula ku panel ne bateesa nti tulina programu yaffe kati concept ya Bukedde yali nnyo okukola Bukedde olupapula nga bwe lutambula ne radio gye baba bafuula mu TV kyobola programu ezisinga zonna zaali zifaanagana nti mu lupapula waliyo amulimisa n'omulaba ku ki abanoonya n'abalaba ku ki yes kati kyayangwa mu kaawo kati basically nze nembeera nga ndi producer ne Solomon nga tuli behind curtains ba producer gomanya presenter kigwe mugenda okuteeka ku ki ku mpewo producer gojja okumanya DJ ekyowakabi gwe mujja okukola ki okuleeta producer gomanyi ani agenda okwogerera firimu owakabi kuba ffe twakulira mu bibanda nga tulaba firimu za Jingo tekikwewunyisa okulaba nga era twatandika nani ne bajingo okitegeera so ebintu ebiri wabeerayo brain ng'olina okulowooza gwe mulime essaawa zino ogukyasinza okusasulwa omuntu akola radio ye nakuyita Faruku n'agamba ndowooleza programs zitugenda okukola ki okukola kati okusingira ddala byebyo naye ate bw'ojja mu production binene nnyo kati nze twatandikanga TV terina kyerina eri green amaloboozi TV oziwulira nga zibeerako ekiddako amaloboozi ago ekiddako tosubwa wiiki ejja exactly tosubwa bino biki byonna program gundi tosubwa weekend eno mu program abanoonya biki kati ebyo byonna soko bakubireyo ko kantu kuba tugenza ate mu voicing waka gombuuziza bye nali nkola kati abantu bategeere nti wammayo kakati bwe twatandika Bukedde n'engenda mu mulimu gwa voicing kuba studio bo baba bazirina kati kyanguwa kati mu booth kati bw'ogenda mu voicing automatically oba olina okukola ebintu nga tosubwa ekiddako ku Bukedde TV okitegeera ako ne kabeerawo kati noga ekiddako ku Bukedde TV ye muyimbi wa Lord Wise okitegeera kati ekyo ne kibeeraawo kati obviously baali balina olupapula kuba promotion ebintu ebisinga byonna products olina ozipromotinga ennyo katale okulaba nti abantu bazikola ki bazigula kati ne mbakoleranga n'obulango bwabwe bwa Bukedde olupapula bino bye bikulu ebifulumidde mu papula olwa Bukedde okitegeera akalanga ako kati byonna ng'okola ki ojja ogattako kuba twali resourceful nnyo nga company olina ogikola ebintu bingi okuba nti erina radio erina olupapula erina TV kati ng'olina okubalaga nti tusobola cross promotinga ne tukola akalango olupapula nga ate kazanya ne ku TV ne kazanya ate ne ku ki ne ku radio so kati ne embracing ekintu ekyo so obuntu obwo gwe yabukolanga obviously nkulaze nti bwe banzi gyeri ebintu ebisinga trust omuntu wakuwa omulimu n'akutrustinga nagakola olina okujjayo n'aga omupuki so abantu ne babuuzayo wakuba eddoboozi abantu ne kisawe kyonna ne kigwedda nekigamba yono abantu anti kwati abantu industry yaffe twagikola bwe tuti nti abantu abasinga bamanyi serebu yono gwe balaba kuki ku TV naye omuntu asobola okubeera owakabi kati waliwo wana abaana bakola obulango naye ng'owulira ddoboozi naye nga tomulabangako naye nga wakabi muki mwekyo kati fe abamu twasalawo okubaga abakabi naye nga tuli mabega waki wa cameras okitegeera ate n'okumakinga abantu abalala nti Faruku bw'anajja ayina ekirooto kye
ayagala kuba presenter owakabi ayagala okubira producer owakabi n'omugamba Faruku kino bakikola we bati ne bw'aba ataddeyo omwoyo afuuka owakabi kati waliwo omuntu asobola okubeera nga ye side ye gyakola ki katandika ebintu byange biri ebya motivation okuwa abantu amagezi okitegeera naye tewandabako nti nina programu ngikoze kuki kumpewo kati ate nafunanga abantu balala bw'abadde mwakozesa waliwo naye Bukedde ogiteekayo mu speed eya waggulu nnyo ate neekwata kakati Bukedde we yatandikira amazima matuufu waliwo ennyonta ya TV y'ekikulu ekyo ey'Oluganda ng'ekuba Luganda TV ezaaliwo zonna ebiseera ebyo ndowooza nzikira waliwo WBS emabega kaawo naye nga olaba ebintu bya wano babizala wamu nnyo okitegeera content wa wano omuntu kati okumugamba nti tukole programu ng'abanoonya ng'akitunulira ng'ekitalina makulu era baabivuma waliwo ne gitwali omukulu omu n'awulira nti Bukedde bagenda kola Bukedde TV yatandise eraga firimu zo mu bibanda biki ne baseka nnyo okitegeera naye nga bwe nkugambye nti fe omukulu bwe yatuyita n'atuwa chance ne tusalangawo ebintu ng'abikkiriza ne tubiteekayo ensi n'ebikola ki n'ebireceiving kakati akakodyo akahitingisa Bukedde just kubeera nti kyekintu ekyali kyetaagibwa ekitaaliwo mu kadde ako okitegeera ffe twamanya ekintu ekitaliiwo kuba twali tufunyeko experience mu TV ze tuli bonna baagala kulaga bintu by'ebulaayi ebyo okitegeera baagala kulaga bintu ne gye twali twalaganga ebinigeria nga si byogerere okitegeera era ng'olaba omuntu ng'abantu tebannakkiriza nti wano omuntu asobola okukwata content wa wano n'amuteeka ku mpewo abantu ne bamureceiving tosobola kuŋŋamba nti generations and generations zikulidde mu bibanda nga zigenda okulaba firimu za Jingo nogaa nti bw'oteeka firimu ya Jingo ku TV tebaagirabe okitegeera gwe wadde olimu oluzunguzungu weepanka naye oba olina audience gy'oba tolowoozezaako kati ffe twatunulira audience ate n'okutunulira nnyo Bukedde nga olupapula bwe lwajja lutambula ne radio ng'olaba abantu ba bulijjo abo abantu b'owansi abo kati nga balina okubeerako n'ekintu ekyabwe ekyaffiliatinga nabo kati ye TV eyo okitegeera bwe yajjira kyobola yafuna reception firimu kati bonna abaali bagenda mu bibanda ne bafuna ekibanda kyabwe ekya remote ewaka okitegeera so it was just a blessing in disguise nti yajjira mu kiseera kye yali akola ki ate ne tuweebwa ne chance fe abaali bakola ne tukola ne tu executing ambitions zaffe firo njagala tudiscussinge oludde mu media problem ki ezisumbuwa media broadcast basically nnaku zino kati nga bwe twogedde ku Bukedde we yatandikira twogere ku ki tugatte wamu batusooke ku TV kansoke ku zi TV menye bwe twakola Bukedde TV yakwata nnyo mu myaka 10 egyayita nkyenyumirizaamu kuba nali part of the team bwe yakwata yasetinga pace kyetuyita pace nti abantu baalaba nnyo ba investors baatunula embaga kitegeeza omuntu bwakola TV ey'Oluganda ekola ki era ndi very sure TV nnyingi ezaamerukawo after Bukedde wajjawo ba Star TV awo nyingi zi BBS zonna ne zivaayo NTV yalina channel emu eri NTV naye olugenda okulaba ekozeyo Sparker naye bateekako local content yes zi ABS ne zijja nyingi zonna zajja olw'essuubi oba ne success gye baalaba ku Bukedde TV kakati kitegeeza nti okuyiiya kutono kitegeera nti bw'olaba gundi ng'akoze nga bwa era TV zonna ezajja ne zijjira ng'olaba ziduplicatingira ddala Bukedde automatically kuba waliwo ne TV eyajja ne programu ezimu ng'amanyi egaleseeyo ngaga programu zaaki za Bukedde so kati okuyiiya kuba kutono nze nkugambye ffe twamala kulaba kiki ekiri mu abantu si kye basinga okwetaaga nti Faruku naawe wagendako mu kibanda okwo okulowooza kuba kw'amaanyi era respectinga team abantu ba New Vision biseera ebyo bonna bali mu Bukedde bakulu by'abaani abasajja abo abakulu bahajjati na Bukenya nti balowooza nnyo ne tutunulya audience kati nga tonna bakola kintu kyonna oba TV station olina okusooka n'omanya kiki ekibulawo mu bantu nga tonna bakutuula sooka otuule olabe kiki ekibulawo mu bantu TV kyebulawo mu bantu abantu kiki kye batalaba kati essaawa zino ze ngenda ku example simanyi oba waliyo omuntu alaba investor yenna idea asobola ogitwala essaawa zino mu Uganda wabulawo TV gye bayita ey'abayimbi nga y'abayimbi yo bw'ogiteekako ojja kumanya Roadwise yatambuliddewa Chameleone yatambuli nga y'abayimbi nga bw'olaba ewa e Tanzania omuyimbi oyo Diamond Platinum yakola TV nga yaki nga y'abayimbi kuba kati essaawa zino olabawo za abalokole bakola ne bateekako njiri yaabwe Bukedde yajja nekwata audience eri loko yemu yeyina okuba ennyimba z'abayimbi kati ekwasaganya ebintu biki bingi
omuntu essaawa zino anaakola kuba entertainment nnene nnyo ate music industry ya Uganda ekyakula tennaba kubaako na weekola ki weetuuka kuba wano olinawo omuyimbi wano akuba ekisaawe ky'Ennambole ng'ali yekka yes tannaba kubaawo kitegeeza bingi bye batannaba kukola ki kukola naye ekyo kituuka kitya walina okubeerawo TV nga y'abayimbi ng'era etutumula baki bayimbi ng'omuyimbi tava mu studio n'amala okukola vidiyo ye n'atandika okweraliikira kati ate egenda kuzannyawa okitegeera gwe n'okwata ng'okola entertainment news zokka zaabaki bintu bino byenjogera ne mu America bazikola channels nga za bayimbi okitegeera kuba music tatama bantu okitegeera abayimbi tebabakoowa ensonga lwaki babasasulira mu bisaawe eyo byonna gye mubatambuza okitegeera so kakati osooka kulowooza kati ombuziza ekizibu kyabwe kiri ki tebalowooza kyekisooka bakoppa bukoppi Bukedde yakola bweti naffe tukole ki kyekimu kati ekyo bw'okimala bano ba investor balaba yes aba investinga mu business eyo kuba abantu omuntu afuna bufunyi ssente n'awulira nga asobola okukola TV n'agamba kanjikole kakati obuzibu bwe babayina ng'oggyeko companies eziri organized nga bola New Vision naye kati tugenda ku bano abantu basse kinoomu nti owa ABS Pastor Iga akoze TV owa simanya Kazibe Bashiru akoze TV Mukulu Kasasa akoze TV kati waliwo ekizibu kumanya ebintu bino bigatta bingi waliwo management kati ate neno workforce eyo wakati ti management kati abo bonna ba investor tubatwalira mu management bambuga bonna tubatwalira mu management akola TV n'awulira nga nze nkoze TV yange okitegeera era n'akwata office n'agiteeka wali ku kizimbe kwennyini kwatadde ki yes ye kaziteekamu najja n'akolawo office kitegeeza era ye dictator w'ebintu ebigenda ku ki ku mpewo nti gwe Faruku ne bwono jango ina experience yo okitegeera tajja kuwa nyo respect ya ngoli kabushenga gwe nakugambye nti ye yakwata abaana n'aba trustinga najja kubeera awo ng'alaba buli ayingira agamba oyo akola ki wano okitegeera kubanga TV kati ennaku zino zikolebwa abantu balina experience ekyo kyo tojja kimanyawo era yonna etakozesa abantu balina experience ogiraba level gye yekomako esooba nebeera awo nefeedingira awo kakati bw'omala okuteekamu ssente mu kintu ekyo kyandibadde kyamagezi nnyo n'ofuna abantu abalina experience n'obawa liberty okubeera ba content creators ne bakolera platform ne bakolera akatiba akagenda okutambulira ku TV naye buli woobeerawo n'okola TV yo n'ogaa kati nze njagalako wrestling njagalako fitness za bweru okitegeera gwe n'otandika okuteekako ebintu gwe ng'omuntu be wooyagala okitegeera kiba kitegeeza bw'okoze TV entolowoozeza audience kij'oyagala okukola ki okuweereza weekolera TV eyo nga gwe omuntu ebyakunyumiranga owulira nga by'oyagala okulaba okuteeka ku ki ku TV eyo kati ekyo kyakubiri bwe bamala tugambe katugambe kale balowoozeza nina okufuna abantu abalungi bajje bakoze bwe bajja bwe bamala okujja bwe bati tebasobola bamaintaininga bakola kye bayita false promises nti nze essaawa zino kati Faruku olinange wano ondaba nkola bintu byange bya motivation training abaana baagala okubeera ba presenter ma radio ma TV n'abayimbi nti bw'ononfa omulimu nti kati nkuwadde TV yo gimanaging okitegeera nja tutandika okugamba kati nze mmanyi abaana abalungi ndowooze ku Faruku yes ndowooze ku Faruku kuba mmanyi Faruku kyasobola okukola ki okukola then ndowooze ku Lwamiti ndowooze ku bantu nga bamasembe okitegeera mbakwate mbaleete kati abantu batambula nnyo mu feelings simanyi bali mukiyita feeling omuntu bw'aba akuwadde omulimu akuwadde oba manager atandika okulaba nga oyita abantu kuba kati gwe bwe bakuwa assignment fe abamanyidde tuwa assignment tutuukirize goal olina okuwangula olaba nga olina okukikola oyagala okikube yes bw'oleeta abakola oli afuna mu feeling nti alaba nga TV atandise ogyeddiza atandise okuleeta abantu be jjukira bano abantu abo benjogerako babeera ne bakyala baabwe babeera n'abaana baabwe era TV ezo oba ozeetegereza nnyo zitunuliramu ebiseera ebisinga ogenda okulaba olabako baana baabwe ogenda okulaba olabako okitegeera basically ne bitambulira nnyo ku what I want n'ova ku kiri ekyokustartinga audience Bukedde kyeyakola ki kyeyakola kakati bw'ovaawo ensonga endala abamu batandika nga tebalina ssente yes nga ye awulira alina ssente ye zaayinako n'alowooza nti zikola naye nga tezimala naye nga ye amanyi kasita asasula license mu UCC n'asasula abasignant ne bamuwa signal n'agenda ku mpewo ebisigadde bikole ki tufaafaagane kati ogenda omutuukako akulaga nti ye alina ssente kuba alinawo obukadde bw'ekinaana wano
yawulira na okitegeera kati ogenda omukutulira ebintu bye weetaaga okitegeera TV esobola okompitinga mu market kuba kati market yagaziwa okiwulira nga sente tolaba tewakola ki tewali sente naye nga atakulaga ali kumpewo bamwane license kankubulire Faruku TV ezimu zigenda ne kumpewo naye nga tezinaba kubeera ready kugenda kumpewo okitegeera Kampala wano nga bolaba radio stations wezaatuukanga nyingi okitegeera ne zituuka nga mpitirivu tokyasobola nezibala kati ne TV nazo bwe zitandise okukola ki okumeruka naye era kyova olaba ogenda mu UCC osasula license n'ogenda mu Signet n'osasula ne bakuwa signal okiwulira gwe n'ofuna decoder yo wali n'ofuna link n'ofuna transmitter n'ogiconnectinga kati ate Signet ennaku zino nyangu ziyita mu internet tebikyali bya mirongooti ng'edda bwe twamala kusimba miki n'ateeka TV kuki kumpewo obviously nakugambye bazanya foreign content era TV ezisinga zonna olugiraba bwoti olugenda kumpewo enkeera gwe mbulyayo TV kati egenda kumpewo mu nnaku zino neetateekako firimu bonna batandikira ku firimu kyenagambye kiri creativity levels ziri wansi kati nkuwadde n'eri example nekugamba nti kati TV essaawa zino esobola okukola mu Uganda gwe gikole ng'ogamba eno TV y'abayimbi okitegeera bulungi eyo concept yaki yanjawulo kuba nezitali z'abayimbi era oziraba zitipendinga content w'abayimbi ayagala kuba nnyimba lunch time request ziri buli wamu ayagala celebrity news ziri buli wamu kati singa nze mbadde muyimbi nga nina ssente nandibadde nakola dda ne TV yange nga bw'olaba Diamond Platinum bwe yakikola mu Tanzania okitegeera baganda baffe bataata baffe mu music industry yo idea singa bagiwulira ne bagikola ki so kati batandika kati nzize ku content bwe batuuka ku content tulina abaana wano bazannya ebina Uganda okiwulira tulina abaana wano ba presenter balungi sawa zino zendi mu training aba presenters I have some of the best presenters era nze kennyini nja kwesitula ngende nabo ku ma TV okitegeera mbatwaleyo ne demos zaabwe bulungi nnyo babagezese babateeke ku ma TV gabe because they are good naye munaye bwe bamala okubeerawo oba kali tudde ku bina Uganda abaana bateekamu amaanyi kati oli producer sawa zino ate okola ne program omanyi effort gy'oteekamu okukwata program n'ebeera nnungi kikutwalira okulowooza muntu kigwogenda okukyaza ogenda mubuuza ki ebyo byonna bikolebwa muntu ali prepared mu mind n'omuntu alina obukugu mu kintu ekyo naye omuntu oyo banamuteeka ku TV eyo yeetaaga okusasulwa because bano mamanya ba family alina family ye alina abantu abamudipendingako kitegeeza bw'omuwa omulimu gwo aba agudipendingako n'abantu be these people who invest ne bakola zi TV zino si bonna abasinga ki problem gy'ombuuzizza tebasobola na kumaintaininga abakozi abo osanga omukozi wa TV kiri mu Uganda gy'osanga omukozi wa TV ng'atambuza bigero okugenda okupresentinga program ku TV kumpewo naye ng'abantu miliyoni ne miliyoni bakola ki bamulaba ate nga bamwegomba kiva ku kyekyo naye nga gwe beegomba kyekyo kyenkugambye tebasi kyovola nze kati Faruku essaawa zino tolina TV gy'osobola kuŋŋamba nti esobola okumpita empa omulimu kyovola nasigala kubeera consultant nti ngendayo nenzitandika nembalaga ekyokukola nenvaayo bwe mba munneetaaze naye mukola ki ne mumpita nentereeza byentereezeza nenkola ki nenvaayo because nzimanyi tolina kyogenda kuŋŋamba mweziri ezikikola mu butuufu bwazo naye entono era sijja zoogerako wano kati ekirala bwe tudda ku content tebasobola kugula content okiwulira tebakimanyi nakimanya nti ne content bamugula kyalina copyright yes kyovola omuntu akwata firimu eyafulumye mu Hollywood eggulo ekiro n'akulaga nti video agidownloadinga budownloadings n'agiogerera n'agiteeka ku mpewo ennaku zino ndowooza obiraba bwetegereze zonna bagenze UCC bonna yabalagidde firimu z'ebweru bazikole ki baziggyeko naye be bantu bootula nabo bagamba nti content yenna ali foreign ow'e Bulaaya tumugula ssente okiwulira n'akugamba tumugula ssente n'omugamba olina okundaga license ekukkiriza okukola ki broadcasting ebintu bino because this is broadcast okiwulira bw'oba okuta essimu yo osobola okulaba wrestling n'omukola ki n'omulaba tewali akugaana naye bw'okikwata n'okiteeka ku mpewo kuba nawe ogenze mu business exactly n'akugamba njirina license naye ng'akulimba investor yes kuba nagambye abamu bava mu busuubuzi n'afuna ssente n'akola TV abamu bannabyabufuzi ate nga bannabyabufuzi akalombolombo kaabwe akasooka okamanyi lulimi lulimba kati obulimba bwakozesa mu byobufuzi bwakozesa ne mu bizinensi wano okitegeera kati eyo tejja kubeerawo oba ejja kubeerawo ebere kuba others kati oziraba zonna ziflowingira mu others yes ziri awo mu others era bwe baya akagenda ku mpewo ogiraba awo babeera ne excitement bafuna audience eyo esooka eyo ne babeera excited TV yange bagiraba
ogenda okubuuza emyaka bwe giti programming yes. Teka programming kati programming yebakuba eyo kyekikulu era nkugambye olaba batandika film music film music na bintu byebweru abamu bateekako wrestling biki kati content waffe programming wano oyina okulowooza ennyo Faruku nabagamba nga tuli ku Bukedde ne bagamba naye kati tukoze olugambo TV zizi zonna zitukopye buli muntu akola ki olugambo kiwaffe abakitandika omwaganya okutuula wansi tulowooze kati kintu kiki tusobola okuleeta mu market exactly bagoberedde ffe okiwulira oyina okubeera ne idea ngeri brilliant nnyo okubeera ng'omuntu omulala tagikoppa naye buli okola ekintu ne bakyotandika kiduplicatingamu gwe yasooka okucreatinga kikuwa call nti kati lowoozaayo ekintu ekiki ekirala abantu bano tebalowooza mu programming omuntu abeeraawo n'agamba gwe zitunuli zonna programs ani agenda okukola TV aleme kuteekako byambaga byonna si bwe bakola ani agenda okukola TV aleme kuteekako simanya programu ya nnyimba music request si bye bakola byonna ani agenda okukola TV oleme kulabako simanya programu ya byamizannyo byonna byebimu okitegeera naye Faruku ng'ozzeeyo n'otuula ewakaawo n'otandika okulowooza bw'oti omanyi programu z'osobola okufuluma nazo mu nju waawo ng'owandiise buwandiisi ku lupapula z'otalabanga nako mu ggwanga wano okitegeera ekizibu kye tulina kyenkulaze kiri nti abantu abalowooza tebasasulwa essaawa zino Faruku gojja ne programu yo n'ogenda ew'omusajja nga yakoze TV n'omugamba muzeeyi nina idea bweti okitegeera twandikoze programu bweti ne bweti nti oba kale abantu b'oku mizigo kuno babeera nnyo naye olugambo wabeerayo eŋŋambo nnyingi nnyo abakazi abo babimanyi bakola nnyo eŋŋambo ku mizigo tize nina programu eyo twandibadde tugikola ki n'akutunulira bwati gabe yagyekolera mu ssente ze n'atunula bwati nagati ebyo kati ebyo ngenda biteeka ku TV yange okitegeera bwabigoba bwati ate n'abiraba ku TV endala ate n'awuza omwana oyo yajja ne idea ate idea yange yagitutte n'agikola ki n'agitunda ewalala so okuzibiikiriza kungi ku bantu abalowooza kuba eno generation erowooza nnyo ebintu ebipya kyova olaba amasimu kati TikTok kwebiri olaba abaana ati waabwe gwe balina abazannya obuzannyo bakola biki naye bw'onoomala okulowooza tojja kusasulwa ebyo ebizibu ebirimu abaana abandikoze abandikoledde TV bazibiikirizibwa n'okuzibiikirizibwa ojja kutuuka abantu Faruku omuntu akutunulira akujajingire just ku nnyambalayo okitegeera omuntu yakoze TV ye mukyala we atudde wali bali mu office bonna akutunulira wagambe obwo bukofiira situbwagala wano oyo ng'akola buli bana balina TV eziri private zenna experience etuuka n'emyaka 15 TV nzikoze eki nzibaddemu eziweebwa ekitiibwa nga zivaliwinga omukozi onzimanyi n'ezikola ebintu byenjogera nzikola ki kuba nzitandise sobola zimensioninga wano zonna zimalayo naye ngenda nenzitandika ebyo bye bakola otherwise buli omu yandibadde akola TV nebanga etuukayo content yaggwawo wano oba abannayuganda tebaagala kulya content waabwe okay ekyo kirungi nnyo kyobuuzizza kati wano content waali Africa ogiraba ye market y'abantu ab'e Bulaaya eri gye batasobola nakukkiriza bavaako okiwulira market yaabwe eri etya nti kati ssaawa zino olaba edda emabegako emyaka nga giringa mu myaka 4 emabega twalabanga firimu za Hollywood nga tulaba byeyo byabazungu byaki kati era gye tulimu essaawa zino bw'obala movies ezizanyiddwa mu Africa zisobola percentage zitandise okutwala ku firimu z'e Bulaaya y'amaanyi nnyo kitegeeza wano waliwo content waki w'amaanyi tutandikirawa content creators ssaawa zino Faruku nkugambye training aba presenters abaagala okubeera ba TV ba producers abaagala okubeera ba producers ku ma TV baluddawa ekisookera ddala kuba content nga sinaba nagenda kuba ama TV abaana bajja mu mulimu guno nga tebategedde kituufu kyakukola ba presenter ntandikira kuba presenter ba producer okiwulira ne ba editors okitegeera ebintu ebyo biwanvu nnyo tuyinza obutabitema mu depth kujjako omuntu azze nga azze kuyiga naye kakati okukitematemamu obwangu kwata Faruku firimu oba kwata drama y'omuzungu okwate ne drama yaffe eyawano obicomparing bwoti kutandikira mu camera work kutandikira mu editing line mu scripting olabe enjawulo okitegeera bulungi era wano
omuntu bw'avaayo wano n'aproducing oba n'akola series ye nga nnungi nnyo ne webeera ya local content wano ogiwulira mu kibuga nga bagyogerako buli omu ng'ayogera ku Nabbosa naye nga gwe bw'otunula bw'oti kye yakozeemu ekyenjawulo nti yategedde engeri gy'alina okweditingamu yategedde storyline ye engeri gy'ejja okutambula yawandiika ne script nnungi n'alonda ne ba cast abali compatible for that for those what kakati ebintu ebyo bisinga abaana abasinga akwata kamera owulira tafunye training yonna naye mwana wa mugagga afunye sente yegulidde kamera ye n'alowooza okutandikayo firimu ye era najja Faruku n'akuteekawo naga atunula mu kamera okiwulira tamanyi sound production audio production tamanyi sound kyesobola okumakinga n'ekifaananyi okiwulira wali wennyini ku siini gadgets zaleese tamanyi yamanyi bw'obeera ne kamera eno n'ogitunuza mu muntu ejja kuwa eddoboozi era lyako okitegeera so nga ebintu ebyo bigenda mu depth nti sound eno ate erina production eyaayo ekifaananyi kirina otunulira firimu ng'eggwa bweti olaba oluseregende lw'abantu amannya g'abantu n'obuuza abo bonna babadde bakola ki naye kakati gwe olaba nga aba Hollywood baba bangi bwe batyo nga bafulumizza firimu neggwako ng'osobola nogaya firimu eno tenyumye kati gwe wa wano ogenda kubeera n'abantu bameka ku seeti okitegeera bulungi ng'amannya ago gasobola okutwalira dakiika 3 nga gakyayitawo kitegeeza buli muntu alina rolo gy'abadde akola ki gy'abaddeko naye wano omwana atandika okuzannya firimu ye nga ku seeti baliko abantu 4 ekitegeera kyenkugamba n'agimala mu nnaku 3 n'agamba ndi mu kweditinga yawedde same thing for ennyimba za video songs oziraba omuntu n'atandika oluyimba lwe n'ava mu bimuli wano n'omuzza wali mu ntebe n'omukola ki video neekola ki neggwa kitegeeza kigenda kusigala nga kireseewo gap nene nnyo era kigenda kusigala nga kiwa omwaganya foreign content okubanga bamukonsuminga nnyo wano kyova olaba nga bwe nagamba Faruku negamba nti abayimbi baffe tuleeta wano abayimbi abajamaika abayimbi b'ebweru aba Nigeria bajja ne bagamba ali Lugogo cricket over ne balanga omuyimbi tugamba bagambye Taras Raili gwe n'olowooza Taras Raili wano ate banaamulanga abantu banaava ogenda okutuuka erugogo ng'abantu bakoze eki nga bajjudde kitegeeza abantu bano be muweereza bamanyi enjawulo batunuulira ebintu byammwe ate balina omwaganya okukomparinga ne ku bintu byawa byebweru kati ate amasimu gajja abantu babeera ku YouTube nga balaba they compare okitegeera nti Taras Raili agenda kujja wano bagende bajjule omuyimbi wa wano aleme okujjuza Lugogo naye gwe tunuulira Taras Raili byakola mu video ze tunuulira production ze ziri zitya people know abantu abaagala okubeera kyoli bangi nnyo emabega wa Faruku okitegeera naye babeera batunuulira gwe because bw'okyali mu spotlight okiraba bulungi nnyo naye ate byokola waliyo n'omulala abikola ki kati ensi yatandikira awo etambulira awo they compare you Faruku abikola atya ne gundi abikola atya bw'onoobayita okujja okonsuminga nti kati because byonna byetukola tubituconvertinga into commercial tulina okufunamu ssente bw'onoobayita nti ndi muyimbi mujje Lugogo ojja kwekangira awo nga tebazze ate bajje muyimbi ow'ebweru gw'olabye nti abatalina wano n'ennyimba ze tebazikuba nnyo kuki ku TV naye ogenda okulaba nga Taras Raili ajjuza ekisaawe kyawa kyerugogo so ebintu bye tukyakola bikyalimu ekibogwe kingi nga mwera kati mwe mulina omulimu gw'amaanyi nnyo ba Faruku nti olina okulaga omuntu kati olaba gwe kyokola essaawa zino kyekituufu ntiraga omuntu nti nedda bw'oba nga onoobeera present omulungi oba bw'onooba obeera producer omulungi sooka ogendeko ewabafiira abo babadde muki mu system ebbanga ddene alina amagezi gajja okukola ki gajja okuwa ate yamanyi ne kamera ennungi gy'oyinza okukozesa ekintu kino gw'okimanyi nti wano essaawa zino omuntu gwe bagamba okukola video z'abayimbi ennungi agula buguzi kamera ennungi ne bagamba alina ekifaananyi ekirungi bonna ne badduka eyo naye okimanyi eyo kamera yo gy'olina Canon eyo esobola okukola video n'ebeera nga efaanana neya kamera gye bayita red ate ali wano ekyuma okirina naye okikozesa otya okitegeera bulungi kati ebintu ebyo byonna obiraba bye tutannaba kuyiga Faruku ffe wano nga ba content producers okitegeera bingi bye tulina okumanya mu Uganda tuli mu open market Faruku naawe okera ku makya n'ogenda n'osasula ne bakuwa TV n'otandika nga bwe nkugambye ku muyimbi wali nti abantu bakomparinga kakati lwaki TV saawa zino TV ezo zigabana ba audience zigabana ba viewers abalabi baba be bamu kiki kye nagambye nti TV zonna zijja zikola ebintu byebimu kakati kankubulire engeri gye bagabanamu abantu ba Bukedde abantu ba Bukedde ojja kulaba abalaba Bukedde bebalaba KBS bebalaba Nice TV bebalaba BBS omanyi kijja kiki ekyo ekisooka bonna beekopa bakola ebintu byebimu kati enjawulo eriwa
owa Bukedde ajja kuba obulango mu dakiika 15 buli wazannya content oba kabadde kazannyo akakutulya mu dakiika 15 owa Nice yatandise eggulo ye tannafuna bulango owulira akuba lufaaya omuntu tamuteeka ku suspense kati abantu bo because bino ebintu bo tebabitegeera mu business perspective bo baagala kulaba kazannyo kaabwe kakole ki kaggweeyo kati owa Bukedde bagamba owa Bukedde akatema ono yakalaga lumu ekyo kisikayo omuntu nekikola ki nadde eno nagamba kansooka endayo bano ekikulu bali batema nnyo bo bye bakomparinga ng'abalabi because ebyammwe tebabitegeera nnyo ebyo tabanyi nti oba bw'okuba obulango ze ssente ebyo si bye bimukwatako omulaze nti wano saawa zino zaakazannyo okakutudde mu dakiika 5 oli mu kuba bulango owooli wa Nice tabukola ki tannabukuba kati ye kyalowooza kyekituufu ng'adda ku Nice owa KBS bw'anaalaga ekinigeria n'atakutula gw'oli muli mu kinigeria mwennyini otaddemu kikutuusibwako gundi n'omentioninga basponsa nga 8 okiwulira oli akitandise alinako sponsor oyo omu kitambudde bulungi nnyo eriiso lino oliraba buli kiseera lyo lyagala liconcentrating ku kintu n'obwongo kiggwe kyova olaba firimu ekunyumira ogoberera story okitegeera mu broadcast buli wokutula story bwoti gyobere ng'otaddeko firimu oliwo ogiraba bwoti story ngekutta omubabiro bwoti amasanyalaze gaveeko feeling eyo giwulira ye feeling omuntu atudde ku TV gyafuna kati anti ono aba ali mu business aba yes, inokola ali mu business naye olina okusooka n'omanya nti business kale njirina naye wawe nteeka obulango omuntu ng'agoberedde story muwe allowance ya dakiika waakiri ameka 2 naye tosobola kugamba nti olwokuba olina obulango bungi nnyo bwonna n'obupakira mu kintu kyekimu mu dakiika n'akatandika dakiika 5 n'okutula n'okuba obulango gw'omanya sponsor bw'anajja ani amugamba nti programu eno ejjudde naye tuyina endala okitegeera kyenkugamba because tutunda mpewo tojja kukwata kazannyo kali kamu konna okapakiremu abantu bangi eventually ero ojja baluzinga okitegeera bulungi nnyo kubanga era noona aleese ssente z'okuteeka mu programu eyo bw'atalaba returns ajagana naye abantu tebakyalaba kazannyoko ng'agenda ewalala kati abantu balaba KBS ng'agenda wa ku KBS naye KBS nga terina magic y'amaanyi yo emanyi kimu nti nze nkuba obulango bwange mu dakiika 3 ekyo kyokka kigiwa enkizo okiwulira kyova olaba abalabi be baki gwewo basigazeeyo ka programu aka nga kebalaba bagambe era bw'oba batunda gwe bayitemu nnyo abalabi abo bw'obatundamu nnyo n'obayitamu bwoti TV baziraba zonna akugamba nze saawa bwe zitimbera ku Bukedde saawa bwe zitimbera ku KBS beebamu saawa bwe zitimbera ku Kawungeezi beebamu naye enjawulo ejja mu bintu ebyo bwe bityo nti Douglas bw'atandika wali kusimanya ani after 5 tiye bw'aleeta omugenyi amubuuza n'amuwa ebibuuzo byonna n'akuba ennyimba ze biki you understand n'akulaga nti omulamwa gwaleese ku lwagwe exhaustinga bulungi nnyo n'olaba ky'obadde olina okulaba kyakuleetedde oba akuleetedde muyimbi n'omulaba bulungi nnyo n'omanya byonna ebibadde bimukwatako kati ate omulala n'amuleeta n'atandika mubuuza bibuuzo bintu bingi ebigatta ne bapresenta bano nabo bagoba abantu babuuza ebibuuzo ng'owulira tekinyuma ng'ojjako Faruku abantu TV balaba remote ebali mu ngalo oyogera ekigambo kimu ne kimunyiiza n'akyusa n'anyiga kuba kati nnyingi okitegeera ebigundi byabuuza tebirina makulu kaŋŋende ku gundi neerabire okitegeera so kati TV strugglinga be bamanyi ekisookera ddala ebizibu ebisinga byabwe nga bba abantu yes byabwe nga bba abantu kiri kye nagambye mu management omuntu akutunulira bw'ati nagamba ebigatto tabireetawo wano tajja kukolawo Faruku gw'olina TV gw'olina amagezi mangi mu TV naye ojja genda ku TV omuntu omugambe mbadde ku Bukedde emyaka 10 ng'ekyo takirabamu na value naye ye yakoze TV wali nga talabamu na value ya muntu alina experience ya myaka 10 yamanyi sente ze naye neyeerabira nga nkolayo ki ekyo sooka okiteeka ebbali neyeerabira nti talabye value ya muntu gwakoze alina experience naye neerabira nti sente ze yazikuta azitaddemu zigenda kufiirayo okitegeera kati kankubuulire buno si bunnabbi naye mu myaka 10 okuva kati ogenda kukola TV eziva ku mpewo mu Uganda wano nga zivaako buvi nga business eganye baveeko nkubuulira mazima ukitadde ku record olinkomyawo mu myaka 10 okuva kati ogenda kulaba TV ezitandika okuva ku mpewo bakugane TV gundi yali ku mpewo yavaako TV gundi nayo yavaako TV gundi nga business ng'ebalemi nkubuulira mazima kino kijja era kiwakinge tebamanyi business eno tebagisobola ngambye omuntu watandikira TV nga talina na sente gizibeezaawo tosobola na kumaintaininga bakozi
ne watandise TV oli kuli otaddeko abaana bo bali okubazannyira okwo. You understand? TV ziri mundu ziri kumpewo naye ziri mu kusaaga busaazi. TV ziri e Uganda ninga zisaaga busaazi naye kumpewo kweziri n'otunuulira ekifaananyi ku TV bw'oti ng'omuntu atadde empewo kweri n'oteekako bw'oti olabe program n'osooka olaba ekifaananyi omuntu nga bilayiti bimuyita muno bwebiti bakoze bikroma okitegeera green screen ya mulimo kati okyalina ku level ya green screen onosobola otya okumaintaininga program emu gwomanyi how costly to just to maintain one program okubeera nti ogiproducinga kati for instance program taasa amakaago olina okuvuga emmotoka n'ogende Mubende story eri Mubende okitegeera next week ogenda Masaka omanyi mulimu okutambula it is costly olya kukola ki olina ku set olinako ba producer olinako simanya akola ki camera person okitegeera bulungi nnyo mutuuseeyo story ewanvu yemulina okusulayo kati nze mbubaka bwembawa bamanye nti content ali expensive kyovula abazungu bateekamu era ne bamakinga sure baagala bafunemu ensonga lwaki baleeta copyright olw'okuba Bukedde yatandika n'enfuuka y'akabi kirabika bw'ogenda ku mpewo naawe osobola okukikuba olw'okuba gundi yatandika n'abeera w'akabi nange kanteeke ku mpewo nja kanaafiiramu eyo okitegeera kye nkugamba kati bye baliko kyovola nti zimeruse nki nnyingi naye bw'otandika okwogera ezirina omulamwa tezisukka na 5 mu Uganda yes naye nga ndowooza TV kati eziri ku mpewo zituuka oba tezirala kuyingira 10 naye bw'oyogereza omulamu oyinza okubala gundi n'okoma kwezi ku 5 kati ate ku 5 ng'endala ziri mu position eyo olw'okuba nti ze ziriwo naye ng'ez'omulamu ennyo zandibadde nga 3 mu Uganda yes nkubuulira mazima kati ng'oggyeko ez'abalokole bomanyi nti bo bateekako enjiri yaabwe gwe mulamwa gwabwe okitegeera commercial stations tezisuka ziringa 4 oba 3 eziri commercial zosobola okugamba nti eyo TV ekola ssente okuva mu programu zaayo okuva mu programming waayo ngeri gyesengesemu programs ne mu content gwekola ki gweteekako nti eyo ekola ssente etegeerekeka tezisukka 4 oba 3 so anytime mu 5 years 10 zigenda tandika okuva ku mpewo oli akugambe nti channel ngitunda oba ojja kulanga bazitunda nkubuulira mazima tozirabanga waliwo nezatandikako ko nezibeerako weeks 2 emyezi 2 neziva ku mpewo tokirabangako kati kyenjogera nkitegeera because njibadde mu media mbimanyi bonna mbamanyi ba individual problem eri ku bo bennyini okitegeera omuntu nkugambye abadde musuubuzi wa mu kibuga ng'asuula n'afuna ssente najja n'akola investment eya TV office agitaddeawo wennyini kujja yennyini ye manager wa TV okitegeera kyenkugamba ne mukazi we abeeraawo what do you expect ate mbyenjogera we biri ababimanyi mubimanyi nti oyo firo simwagalawo you understand nkugambye otuukayo n'omugamba nze ndi Faruku nkoze ku TV wet ne bweti experience nayama ekyo natakiraba muki you understand kati byawo naye nga TV kweri ku mpewo egenda mu maaso era abantu bagiraba gundi TV gundi mu myaka 5 kyova olaba nze mu training gyendimu wano olaba Faruku ben training okubeera ba presenters I don't train you to go and get a job ku TV gundi though opportunity eyo nsobola ogikola ki ogikuwa naye training omuntu abeere nga asobola okubeera yennyini nga creatingira content owuwe nga asobola omuteeka ku YouTube channel kyekyo gwe Faruku kye walaba olina okuba nga olabayo okiwulira kati TikTok omuntu yakola TikTok okitegeera yalinda n'abeerawo n'agaana naye kakati nina ogenda bankozese ku TV you understand we are content producers if you can present your content you can also produce your content nti Faruku mu mutwe gwe olina mu concept ya program naye bw'ona ogenda ku NBS oba ogenze ku BBS oba ogenze ku Bukedde wali ate agenda okuleeteramu ekikokola okitegeera kati gwe okomaawo ogenda kunakuwaliraawo kati nze abaana b'entraining mbagamba you are content producers and you can also manage your content kola program yo yes emikutu weegiri YouTube weeri already wano tuli ku YouTube kola program yo nga nnungi bajja giraba ku YouTube kakati kyanjawulo nnyo okubeera nga Faruku balabye ku channel yo ku YouTube TV nga yeekuyise naawe okugenda nti ngenze njagala mulimo kuki abantu abo banjawulo yes kitegeeza nti bw'ona ogenda ku TV ng'olina confidence omanyi gwe weecreatingira ne content wo ojja kuweewa na assignment ogambe nti nze ndi nammwe okumala emyezi 3 ku terms bweziti ne bweziti ne bweziti exactly because you're trained you know what you're doing okitegeera bulungi you're not there to depend on someone because akoze TV okitegeera kati bino ebyokutubeera nga batuyita firo jangu managing TV gye tulabidde ebyo
n'olaba embeera z'abantu gwe wakolaakola ddala kati ffe tetunoonya linnya mu ma-TV mbu mbeere simanyi bampulire nti ndi manager wa TV gundi ekyo si kyenoonya. Only 10 years in the game ziba zimmala. Experience yange mba ngikoze eki eri certified kimmala. Okitegeera? So nawe mba ntudde mba njagala ndabe nti ate nkola challenge endala nga bwe nakola challenge eya Bukedde nebaako bwetuuse. Naye kati ezo challenges eziriyo mu media. Yes, baana kibo oyambako. Nze ssaawa zino ndi ku muntu oyo yenna ng'ali eyo alaba. Era eno ye kamera yange. Okay, omuntu yenna ali eyo ng'alaba. Abantu balina ebirooto Farouk. Bino ebintu bye mukola abantu babeere babiroota bangi. Masaka ludda wa buli omu akutunula bw'ati n'alaba nti nange nandibadde nga Farouk, nandibadde nga Flavia Namulindwa, nandibadde nga Soda w'abakyala, nandibadde nga Diana Nampijja, Banna Jamila Nampeera. Baloota oba n'agamba nandibadde nga Fifi da Queen, nandibadde nga Palaso, nandibadde nga Gravity Omutuju, nandibadde nga King Saha. There are so many dreamers out there. Essaawa zino ze kyenkola abantu abo bempita. Nga oyina ekirooto kyo oyagala kituukiriza. Yes, you dream that ddala nga dreams zo zigoberera entertainment ng'abo benjogeddeko. Kyenkola mbawa practical training. Okitegeera. Practical training into Farouk nga gwe bw'oli wano presentinga. Omuntu aliyo yeegombaga Farouk ye yabiyigirawa. Tebabimanyi na wakutandikira. Kati yajja bwajja tumutuuza ddala mu studio. Kamera nga bw'oziraba bwe zintunuddemu. Ne tuzimutunuzaamu ne muga kati tandika okupresentinga if that is your passion. Kati obviously bajja nga tebamanyi because they are not trained. Tebabimanyi bambi naye ng'ate muli passion agikola ki agirina. Kati ne tutandika omushapingira awo ne tutambula naye mwezi oguddako ogukola ki n'abanga ekintu already ng'ali mu kupresentinga wadde tannaba kugenda ku TV naye nga ekintu ali mu kikola ki si ssomero eri gye tuwandiikira theory biki byonna bitabo practical nti kamera zibeerawo amataala ne gabeerawo okiwulira n'olabira ddala ne bakugamba nti presenter takola kino presenter tayogera kigambo bwe kiti presenter kati abo benina essaawa zino era n'abalala abalaba basobola okujja ne batwegattako byonna era anti ŋŋenda nnyo ne bano abalabika ku screen kuba abantu be basinga okola ki okulaba naye mulimu ba producer mulimu ba editors mulimu abayimbi okimanyi bulungi nnyo Farouk tubadde mu game abayimbi abasinga mikwano gyaffe era bajja bonna babeerawo wano abantu abo ne tubawa n'omukisa abantu abo bennyini be balaba ne boogerako nabo nti wowe obadde oyagala kuba muyimbi ti Lordwise alina akagambo kajja okusuulayo nti King Saha alina akagambo kajja okusuulayo ng'omulabako wali live yakubuli akikola atya okitegeera nti omuyimbi Papa Sidi ajja kujja kugamba nti bannaye music industry okubeera owakabi olina kukola bwekiti ne bwekiti kwegamba n'obanga oli ku practical training n'essuubi ne likweyongera nti bwe mba mbadde neegomba Saha ne mmulabako kikwongera okuwa essuubi nti ekirooto ky'osobola okukola ki okituukiriza kati ffe tubeerawo Makindye saawa zino tukolera ku DR studio wa producer Ivao waliwo space ate tuli mu kutereza ne NAF Empire. Yes kuba wali space ennene nnyo bwe banaawera tugenda kuba tetudda wali ku NAF so essaawa zino kye tuliko naye nga tubeera n'abaana gye bali ba Rose ba Winnie bonna we bali